Yoweri Kaguta Museveni amaaso gongera okumumyuka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amufuukidde akabasa. Buli walaga okutema empenda yonna President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asanga ate yazibawo dda ekkubo. Nemba China Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatuuseeyo. Museveni takyalina kyagamba Kyagulanyi. Kyagulanyi akoze buli kimu, atutuusizza buli kimu, ate era akyatutwalira ddala. Kale mwami Tebuhabulwa byonna byabadde asuubira, byabadde asaba, byabadde alowoolezaamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amulazeeko nti takyalina lugendo era pulaani z'omukulu zonna zirabika zigootanye. Ffe twamugamba, twamubuulira nti oyo omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe yeeteekako agenda kulemesa buli kimu ky'olina okubala, wabula ky'oyinza okukola kye kiriwo nti weesonyiwe entebe ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga yalina ekisinga, yalina ekyenjawulo, bannayuganda gwe balinamu essuubi, gwe balinamu ekiddako. Kati bwe batalinaamu kiddako tuwaba nsonga lwaki bagenda mu maaso n'okuwa obudde bwabwe oba n'okuwa tayime yaabwe. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti twafuna omukulembeze, tetwafuna bufunyi wabula twafuna kirabo okuva eri Katonda ekyajja okutununula, ekyajja okutulaga nti tusobola okukola buli kimu kye tuyinza okukola ate ne tukifunamu mu kwagala okungi, mu mukwano omungi. Tulina okukkiriza nti kati tutambulira ddala olugendo olw'essanyu, olw'obuwanguzi lwe tugenda okufuniramu emirembe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebazizza webale kujja ate n'otutuusa ne wano we tubadde tutasuubira nti tulituukawo. Agirowooleza kubeera materialistic. Ngenda kufuna ki? Amagezi oba knowledge ebiseera ebisinga abantu tebagiwa value era tebamanyi gya appreciatinga nti n'amagezi kintu kikulu, okikozesa kisobola okuntuusa ku bye neetaaga. Kibeera ng'omuntu enjala bw'ebeera ng'emuluma najja gy'oli n'akusisinkana ku nnyanja ng'oli mu kuvuba oba ku mugga, obwongo bwe nga bulowooza nti bw'omuwa ekyennyanja oba osolovinze ebizibu bye, ng'omugamba kankuyigirize bwe bavuba nkuwe n'eddobo ng'alaba nga gwamukeereya oba atalina kyomuyambye. Era omusanga abasinga nti akomplaininga nti ono n'alyoka ndaba ng'enjala ennuma, ali ku nnyanja ali mu kuvuba n'ebyennyanja abiina wali eri bye yavubye eddamu nkanga, n'aba nga tasobola kumpa kyennyanja era asazeewo nti ampe magezi ga kuvuba antuma mu bintu birala, n'atamanya nti amuwadde amagezi g'okuvuba, tumuwadde satisfaction ya kiseera ekyo kyanjala emuluma kyokka. Osobola kisolvinga singa afuna skills ezivuba, ate era n'asobola n'okijjamu ebirala okusinziira ku bwongo bwe kye bumuweereza. Bwe nkuyigiriza okuvuba, osobola okuvuba n'ofuna ekyennyanja ky'okulya that time, osobola okweyongerako n'olulala enjala lw'eneekuluma nga bw'ojja ku skill gye wafuna osobola okuddamu okuvuba, osobola n'okwongerako okuvuba n'efuuka commercial job gy'oli, n'otandika okuvuba okuli commercial ne weetuusaako ne ku bintu ebirala ebisukka ku by'obadde osobola okwetuusaako. Ekyo kisobola kutuukikako singa otandika okuyiga okwapreciatinga kye bayita knowledge. Singa otandika okuyiga okwapreciatinga kye bayita knowledge, amagezi kintu kikulu nnyo. So if someone advises us to join the army, to join the police forces, to join these other institutions endala, akuwa omukisa okuba nti osobola okwetuusaako, ofuna access ku magezi ageetaagibwa okukozesebwa. Twabagambye nti the theme was envisioning a new Uganda. The skills you acquire, ne bw'oba oyingidde magye n'osigala ng'oli private recruit, ng'osigadde ku ranka ya private, a training gye bakuyisaamu eri basic, the basic training you undergo
as a recruit teina njawulo na officers cadet training ebiseera ebisinga wali beeyongeramu ko bwongezi bintu bidala naye the basics are the same kati gwe kyetukwetaagamu are the basics funa the basic knowledge edda ku mulembe gw'Obote oyo Museveni nga atandise okuterrorizinga Uganda kubaba Museveni baali babbi mu mbeera yonna era ne mu katabo ke Sowing the Mustard Seed yakiteekamu nti mu ngeri emu gye baakwatanga mu kuwoza mu kukuŋŋaanya funds okulaba nga bapushinga struggle yaabwe babbanga which was true bayingirira ng'abantu ne bababba bateganga abasuubuzi ne bababba bayingiriranga zi banka ne byonna nga babikola naye mu byesirierabira kyenzijukira nalabako because fe wetwali ewaffe baatuyingirira emirundi mingi tetwali bubi nnyo mu family era twali zimu ku families ze baatawaanya ne tutuuka n'okuba nti ffe twatuukako time nga tuli ekyeggulu ku ssaawa 11:10 by ssaawa 12:00 ne tuba nga tweyuna ensiko tugende tusula eyo ekyatusuzanga eyo si lwakuba nti bye baali babba byali biweddewo naye baalinanga omuze gw'okukwata abakazi kati okwewala okubawa access ku bawala abaalinga wawaka twalinawo bakizibwe baffe abaana bakojjaabo twalinawo abaana babataata baffe abato twalinawo bangi kati okwewala okubawo bana abasajja obbakwata ennyumba twagivangamu ne tudduka ne tugenda tusula ku nsiko so that we bajja tebasangawo omuntu naye baasobolanga oluusi okujja omusajja najja n'emmundu oluusi emmundu teriiko na magaziini kale ne bweba eriko magaziini naye nga abatunuza mu emmundu bwati tetete nagikutunuza munoli nagimutunuza munoli n'amaliriza n'akwata emmundu n'agiwummuza somewhere abantu ne balemu okwetaasa wadde okwenyenya nga balowooza nti emmundu ejja bakuba kubanga baagibatunuzzaamuko which means there was little knowledge about emmundu eno n'enkola gyekolamu okugirabako obulabi neteralizinga abantu naye nga ne bwe batekutuusizzaako obulabi ne bwe banga eri mu mbeera etesobola kukutuusaako obulabi nga tosobola girwanyisa tosobola gikozesa kubanga walina okumanya kutono kati okumanya kugenze kweyongerako we need to appreciate that nti olwaleero si kyangu omuntu kumala gava eri n'akutiisa namundu n'agiwummuzaawo that is why abantu abamu batandise n'okuziyiga nti mulimu emmundu etakola mu close combat emmundu esinga okuba popular mu nsi yaffe ye AK47 eyo SMG gye mulaba abasinga abagye batambuza kale n'endala Z16 mweziri n'endala naye esinga okuba famous ye AK47 naye AK47 is not a close combat weapon nti omuntu bw'omusemberera bw'oti beppa n'okulozinga gap eyo emmundu eno eba tekyali any of you bwe mugamba nti gye mwagala okukozesa ng'ekyokulwanyisa mwembi mubeera mwenkanya risk okufuna obuzibu okubeera injured ne ku mmundu eyo kasiteebeera close combat agiyina mu ngalo asobola okuba ne monopoly singa omuwa gap all this is the knowledge you can acquire bw'oba ojoininze forces ezo so don't wait for being decorated with the high ranks okuba nti olina kyogattako ne knowledge obuknowledge okugifuna kyamakulu awe baba tunuuliza era we kutunuuliza nti we shall need that knowledge ekirala bwe tutunuulira ekintu ky'amagye ng'ekyo okukiyingira n'ezo police forces oziyingira a revolutionary bw'oyingira ngaawo n'ofuna knowledge tusobola okibeesinga ku facts eziri mu history ya Uganda
ndi bukyanga tukwata buyinza batugamba nti batuwadde je tuyita pseudo independence. There is an institution that is vocal and very instrumental in each and every government that has been in place. Bukyanga tufuna bwetwazo obwo. Naye nga ate eyo institution wadde ebeera vocal and vital teina permanence. Uganda tegifunangako permanence. Tetugifunangako ne twensuwalinga nti kati kuluno ketugifunye kebaddewo tekyasobola kukyuka. Ekyo tetukifunanga. Eyo nno institution y'amagye ne police. That armed wing mu Uganda bukyanga tufuna government buli ejja ezimba yaayo. Buli ejja ezimba yaayo. Era nze nzijukira Museveni ono nga awambye abantu abasooka okukola mu police abasinga recruitments ezasooka mu police. There are a few individuals abaaliwo ne basigala nga bakomyewo bangawola bakosa odomero baani. Naye bano omusajja ono gwe bakajjako ono yaani oyo omusajja abadde IGP gwe bakajjako Omo. Gwe muyita Omo, ndoza bamuyita Omo bwe mba mumutegedde. Naye amanya ge sobola gerabidde. Naye kye mmanyi nti abbreviation mumuyita Omo. Oyo abo bye basajja abali babadde mu police. Naye yali vague to an extent nti ne recruitment y'abantu abasooka okukola ng'aba police were volunteers be bakwasanga nti jangu okole ne batambulirako n'abantu batono nnyo. Ekitegeeza nti tetufunangako ejje eryo nga lisobola okusigalawo nga Ochola, yes, thank you very much. Tetufunangako muntu ejje ne liva n'avaako ejje ne lisigalawo nga lisavinga. Kubanga ne civic awareness eyo institutions zino tezigisomesa. Recruitment siwe zituuka ne bye babasomesa byonna bye bayitamu ekyo tebakibategeezangako nti you are patriots who are supposed to serve the nation as public servants, but rather we batuuka ku patriotism babasomesa kyakuba nti balina kuwulirira mu bakama baabwe ekyekyokka ate bo balowooza bakama baabwe beba abali mu higher ranks bebo abali kati guno omulamu omunene ogubategeeza nti ne bakama bammwe ba servants ba Uganda eyawamu tebagufunanga. Era ekyo tetukisomesangako tebatuukangako wantu wonna ne bakisomesa nti bano ba servants ba ggwanga era bonna babeera partisan. Bw'atuuka ekiseera yalowooza aliwo obulamu bwe ne life span ye mu service yakusavinga mukama we. It is just a few nga bw'okimanyi nti abantu babamu babeeramu nakana ak'okweyagaliza ne babeera ne element y'okusala eddiiro nti bwe balengera a formidable force coming nga basuulayo okugulu so that tava mu mbeera eyo. Abalala bakoze ebikolobero ng'alowooza bw'anaasuula okugulu mu force ejja asobola okusekiwalinga ki immunity against persecution okusinziira ku ebyo by'abakulembeza okukola. Those are the elements zize zikyuka nga bulaba Katumba Wamala n'ava mu gye eryali liriwo mu kiseera ekyo n'ajoyininga eryabayeekera. Kubanga amaze okitegeera nti eryabayeekera liri formidable lisobola ossuula lino eribaddewo nadda omwo. Naye okugamba nti institution yonna ng'ejje ekere etegeere ekintu ekyo nti tulina kusaavinga ggwanga kikyali kitono. Era nalabako ku bantu ku ranka ya jeno kabeere Katumba Wamala gwe njogerako nga Katumba Wamala ejeno eyasoma kubanga Katumba Wamala amajege tegali busibwa sibe bana abantu be bamaze ga ranks. He has undergone a series of training ku lukalu lwa Africa n'ebweru and he was excellent mu mbeera kyokka excellence ye ekoma ku performance mu training. Bwe yakyuka doctrine n'emulya ey'okulowooza nti patriotism bifaanagana ne royaltyism era n'asubduinga olwaleero akkiririza mu kuweereza mukama we than eggwanga lye. At a certain point yafulumya statement
mu magye omuntu yali ategedde singa institution ye yebadde nga yakubeerawo nga yakuwangaala nga nkozi ekolera government ekolera gwanga statement egamba nti oyo tetusobola mukubira saluti ne beba muwo obololo eyo statement ebeera yakulya mu gwanga lukwe lwaki under normal circumstances these people swear they swear to protect and serve the constitution of Uganda, not to protect the president and his presidency. Kati, the moment you send the constitution yesobola okugamba constitution yateka wonti tugenda kulonda oluvanyuma lwa myaka 5 era omuntu awangudde anajjanga nafuuka omukulembeze gwe n'ogamba nti oyo bwe bamuleeta sijja mukubira saluti balina kusakalabba singa amateeka gabadde gakola ekisooka ke kabonera akalaga nti tomanyi rolo yo as a citizen ekirala toliredde kusavinga constitution kubanga original fines there and then eyo yemu ku elements ko balagira omuntu alidde mu gwanga olukwe nonti bano bebavunaana emisango ja treason simply because they do not support the ruling regime. They do not support the ruling party. Semateka sibwati obwasomesa. Kati okusaba okujoininga ewali abantu abakuze, ewali democracy akuze, ewali politics akuze is to give you access ku skills ezijja okwetaagibwa because eyo gye tutunudde Uganda tugitwala mu nsi ezikuze. Era kye tubasaba ng'abantu nti bw'oba ofunye access esoma please gikozese. Bw'oba ofunye access ku forces ezo please do. President yagambye abantu nti n'abakadde abakaddiye nnyo emyaka giba gibayiseeko teyayagadde bagamba naye n'akaddiye waliwo courses z'osobola okujja